Banabyabufuzi abawakanya okujja ekkomo ku myaka olukungana lwabwe olusoose ngabebuuza ku balonzi balukubye Nakawa mu Kampala. Abantu abasinga babadde beesibye obutambaalo bumyufu ku mitwe awamu n'okwambala engoye emyufu okulaga bwe batawagira kukyusa ssemateeka. Poliisi bano bawadde obukuumi okwawukanako n'enkuŋŋaana endala zezeegaana. Bakira buli akwata akazindalo ng'annyonnyola abantu obulwa obuli mu kujja ekkomo ku myaka. Ako ke kasuwa ketusigalidde, ako bw'aba mwana ke kalira, akalira ako tulina okukalwanirira. Nabagamba nti tusazeemu ng'ababaka nti ni kuvimba na mutu na kupasuka, era mwalaba nga tuvimba nabo na kupasuka. Ku luno tusazeemu nti ni kuvimba na mutu na kumupasua. Mbasaba bannyabo ne bassebo byonna bye tunaakola tewabaawo okugwamu amaanyi, tewabaawo okutya, tewabaawo okwerumaaluma. Sisobola kusigala waka. Akalulu nakabasaba mbeere eddoboozi lyammwe era nabeebuuzaako mu bitundu eby'enjawulo byonna bye ntuuseemu mwena ne muŋŋamba kimu nti tukola ki. Naye ate era nsaba palamenti eteeketeeka etteeka erigenda okuyamba Mwami Museveni okugenda obulungi. Abalala obwedda basaba abalonzi nti singa babawa ensimbi okuwagira okukyusa ssemateeka, ensimbi bazirye wabula bagaana okumukyusa. Twegobeko ssente. Kyova olaba ababaka ba palamenti tetujja kukwata ku ssente ya Museveni wadde ejjoku okukuba enkuŋŋaana zino, tujja kukozesa ssente zaffe. Oluvannyuma abavuganya okuba enkuŋŋaana zaabwe ezisoose awatali abakuba ku mukono ku lunaku olw'ebbalaza bakugenda mu divisioni ey'Ekawempe era mu Kampala okwongera okwebuuza ku balonzi. Ziwa NTV ku ssaawa emu.